Lubala Abo ow'emyaka 27 nga kati akuumirwa wano ku poliisi ekitintale ye yagambye muganda we ow'emyaka 14 akawungezi k'eggulo nti omu ku baana be abana abuze bagende bamunoonye. Kigambibwa nti bwe baatuuseeyo mu kafo akafunda kwe kumufumbiikiriza n'amwefuulira. Yakutte mu bulago n'antuga n'akubirawo ekigo n'atandika okunyambula n'akozesa. Yamutiisizza okumutta singa kamutana n'ayogera. Kyokka omuwala olw'obulumi bwe yabaddemu bwe yatuuse waka kwe kumulopewa nnyina. Nnyina nno kwe kulayo enduulu era abatuuze ne balwana ne Lubaale ne bamuleeta no ku poliisi. Yabadde agenze waka ewo kubanga alina famire y'omukyala n'abaana bonna. Tugenda muggulako aggravated defilement. Enkya ya leero omuwala ne muganda we batwaliddwa ku ddwaliro ne bakeberebwa omuli n'okubajjako omusaayi era ne kikakasibwa nti omuwala yatuniziddwa mu mbuga ya Setaani nga n'omusajja yakikoze talina buzibu bwonna ku mutwe. I was able to find some tear, small tear at the vaginal orifice, which in my opinion is consistent with sexual encounter and within the last 24 hours. Abatuuze b'e Luzira e Port Bell beemulugunyizza ku bugwenyufu obususse mu kitundu kyabwe. Bamalaya bali wano bangi. Osobola ofuna malaya n'ab'esatu gye bali n'ab'ebbiri naye kyamututte ku muganda we. Twewuunyiza nnyo bannange. Ebyabakwata abaana be bazadde, eby'abantu ababakwatira mu buyumba n'abasajja b'abantu. Kwegamba Port Bell engeri bwe guli mwalo gwakola ki? Gwayonooneka. Batandika bikola musawa 8 ogw'ekiro paka eyo mu 9-10 ez'ekiro zabikola. Tebabikola misana babikola kiro. Wabula poliisi egamba nti wadde beemulugunya tebatera kuwaaba nsonga zaabwe ku poliisi. Irene Namyalo, NTV.